Yiika z'ebibira eziwera 1482 ze zisaanyiziddwawo mu disitulikiti y'e Mubende ng'abantu batema emiti okusobola okukola ebyobulimi ssaako okwokya amanda g'okufumbisa. Abeeno tebakomye kusaanyaawo bibira wabula bayingiridde n'entobazi nga kati bakoleramu bya bulimi. Ebimu bye twandibadde tuggyamu amazzi naddala aga nayikondo ngenda okulaba nga water table ekkira ddala wansi olw'okuba tewakyali miti giwanirira water table eyo. Abavunaanyizibwa ku butonde mu disitulikiti eno balabudde ku kabi akolekedde abatuuze mu disitulikiti eno singa tebeekomako ku nsonga y'okwonoona obutonde bw'ensi. Ebyokulima productivity egenze wansi kuba enkuba tekyajja bulungi ate bw'ejja ejja mu ngeri embi olumu ejja mu kiseera kye tutasuubira. Kyokka abakulu bano tebatudde nga balina enkolagana n'ekitongole ky'ebibira KNFA okulaba engeri gye bazaawo ebibira okuyita mu kusimba emiti. Ojja kuba na busobozi bu raising emiti gye tusobola okugabira buli omu, naye tuba tukozeyo partnership ne NFA tuba tusobola okugabira abantu. Olw'okugezaako okukwatizaako ab'ebyobutonde waliwo n'abatuuze abatandise okwekolamu omulimu nga bayita mu kufulumya n'okugaba sigiri ezikekkereza amanda nga balowooza nti kino kijja kuyambako okukendeeza ku bikolwa by'okutema emiti. Abantu tugaba sigiri abantu bakekkereza mu kwonoona obutonde bw'ensi ate nabo bennyini kibayambako okuziyiza amaazi okwonoona n'ebirime n'ebintu ebirala. Okusaanyaawo obutonde kikosa obulamu bw'abantu ssaako n'ebisolo awamu n'ebirime era nga singa tebukuumibwa kyandiviirako eggwanga okusaanawo.